Yes, mbanyiziza kade kano muli mutya Fadi TV gikata Saudi Oman mbagamba nti mwali nnyo kubanga mujje kumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade. Congratulations Mr. Likosa ne mukyala amanyikiddwa nga Madam Kirabo oba MP Kirabo Agnes era nga munange bano bazadde baby wabula tina kubanga kitegereka kikula kye ky'omwana gwe bazadde naye nga agavamu nkubu galaga nti bazadde omwana era nga mawulire agamu mawulire agatrending akadde kano ku social media muli mutya mwenna mwasuze mutya ngena kwa ningire kwanga kubazi updates ezikwatagana ku nsonga ne kwasani details wabula ngena kusaba osoko jimpedeka like video eno ato subscribing onyigane kade kubanga bana subscribing anonyigane kade jako receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Abali mu America ku University of Chicago mbagamba nti mwebale nnyo kubanga mugifollowinga kubanga comments nziraba eri abali e Iraq ekibuga bakita Baghdad namwe batumiddeko ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga Fadi TV gi mystery bazadde omwana ne mukyala Madam Youth oba MP wabavubuka amanyikiddwa nga Kirabo Agnes. Kirabo Agnes yogolengera mu kifaananyi tewebuuza Kirabo yani yoyo mukyala wa mystery basinga bagamba nabatanze agoyingewa wanyo mugamba gwatakomakanga ku social media nga bagamba ati nabatanze ne mystery nti waliwo ekigenda maaso munaye kumbe mystery ye yalina MP mukyala Kirabo Agnes munaye bazadde omwana ngenda kwanengera kubanga mbawa updates ezikwatagana ku nsonga eno olunaku lwajja kwanengera kubanga mbawa updates ezikwatagana ku nsonga eno eyo mystery n'omwana wabwe gwe bazadde ne MP Kirabo Agnes ne MP Kirabo Agnes abasinga biyingizamu nabatanzi yika nabatanzi avana gabanda emulekerawo nze ne mystery just tiba mukwano manyo mugambo gwatambula nnyo mwaka gwa 2022 ya 2022 ebiseera ebyo omugambo gwatokomoka ku social media anga bagamba mystery nabatanzi kigenda maaso wakati wabwe kikabuka esebo za alatuto navayo ko nalumbako ko ne nabatanzi za atoto sebo nga vuma nabatanzi obukulu kati za atoto ne yali yegwanyiza mystery ekyali awo kyali kikabuka ninga munaye kubona baliba niza atoto yali amulwani ati yamutwala kyokka yalumbanga munne n'amuvuma n'amukola kininga nabatanzi sigamba nti yali ku mystery nabatanzi yali ku mystery nabatanzi yagamba nti bannange abamuvuma muvumira bwerenze omusajja mba mumwetaga mu mutwale anti za alanga alumbye nabatanzi nuza mubijjukira ebiseera ebyo za alanga afuuse kizibu bamugoba n'omugoba ku Sanyuka TV aba next media bagamba ko tujja kusobola atukwejjeko bwejja ngena tugoberera abakubi b'obulango bali batandise okubanga bemulugunya kuza ala eneisaye Sanyuka ne next media ne bagamba ko tojja kutoononera ssente zaffe tojja kututtira bagenda kuleeta bulango kwatamu ebyangu ogende era essaawa zino ali mu kampuni ya StarTimes alina kino gyakolako bagita Makula Kika kwakola kati essaawa zino bakola samanya program bagita Vibe ku Vibe we bagiyita gyakolako essaawa zino Sanyuka bamugamba kwatamu ebyangu agenda obogenda gwamanya obogenze ku StarTimes gwamanya ffe twagala kumanya bamugoba n'agenda munange mystery kubonaabe baali bagamba nti bakazi bemunete kuliko n'omu bamwagazaako nabatanzi ani omulala Jasmine neza alatoto naye kubona tekuliko n'omu yakoze ki yamaliridde naye yakkakanya agenzi wa MP Madam Kirabo Agnes mukyala abika bulungi mukyala yoyo MP abasinga bagamba nti bannaye kigenda mu maaso bano bona bakakanye bagenze mu ba MP manyi Edikens naye yagenda wa MP mukyala Nyamutolo naye gyakakana koze ki gyakakana agenze Fiona Nyamutolo kati ne mystery yagenze na MP era bazadde omwana abasinga muyinza okuwakana n'ebintu bya ddala nga mwakana ku bya Edikenzo byakakana yabikoze ki bizuuse byakakana bivuddeyo mwalaali nga Edikenzo mwami wa Nyamutolo kakati era mugeze muwakane ku nsonga eno bintu bya ddala bazadde omwana wabula tebana kubanga baanawunsinga ekikula ky'omwana gwe bazadde oba mulenzi oba muwala ekikula naye nga baamuzadde omwana bya ddala byalaali
si bya luwali si bya kweperegeesa abalowooza nti bya kweperegeesa si bya kweperegeesa bintu bya ddala ngenda kusaba ogimpereka like ate subscribe ng'onyigene kale bagita Faadi TV bamuyita mukyala Kirabo Agnes MP wabavubuka abasinga bagamba Nabatanzi atayipinga wa deleting nti okuyozaayoza mistali Nabatanzi yagamba neze mistali banne nali simwagana mistali yali mukwano gwange lwaki mubikuliiza lwaki mubigeza lwaki mugeza ensonga lwaki mwagala ogeza ensonga yabagamba naye lwaki mugeza ensonga mayinda byabasinga bagamba Nabatanzi atayipinga wa deleting okwagala okuyozaayoza mistali atayipinga comment wa deleting atayipinga wa deleting era abasinga bagamba nti Nabatanzi nti alabika nti kyamulumyemuko abasinga omugambo we bagusala ekijobabwako Nabatanzi genda kulaba ku Nakawere abasinga bajagamba Nabatanzi twali tumanyi kyemuluma agenze nalaba ku Nakawere kijababo kaka abasinga ng'agenze okubanga alaba ku Nakawere wa mistali eyazadde ka baby aka mistali MP Kirabo Agnes MP w'abavubuka Kirabo Agnes Youth MP mundanki yazadde mukyala wa mistali wa B2C mistali sejjuliyo wabula mistali ndoza mubaawula bonna era musobola okubanga mubategeera mubali nnyo okubanga mugyekumirako abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola gwatayamba kubanga osubscribinga ngenda kusubscribinga onyigire kale bagita Faadi TV Faadi UG News YouTube channel yange KRTV Uganda na KBTV UG zina YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mwejisa kubanga updates simba nazo each and every single day mbana mawuli agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda omusajja yazadde ka baby wabula bonna bali bamusibako bonna tekuliko munange n'omugwe yakoze ki gwe yakakkanye naye abasajja nakoze batambulira mu ba MP bagamba twagala abayimbi batambulira mu ba MP kati bonna basinka ate wali abasajja batambulira mu ba MP tebakyagala kwana bayimbi bannaabwe tebakyagala kutambulira mbakyala balawa batambulira mu ba MP munnange ebintu bikyuse kati Eddie Kenzo yagulawo omulyango n'abagamba nti bannange ofuneko ku ba MP muleme kutambuliramu abo bokka ensonga zeezo ezimu kwezi zitambula akadde kano ku social media mwebale nnyo okubanga mugyekumirako abali Saudi abali mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti muli batabu nnyo omukyala yoyo mukyala wa mistali ebyaddala va kubanga ebadde mugamba nti ate Alidia ate Nabatanzi ate za Alatoto ate biki ono yewaddala temuddamu kwebuuza mukyala wa mistali oyo mukyala wa mistali ebyaddala era n'akaana baakazadde abasinga baakayanga ku bya Eddie Kenzo bamugamba waapi ebya bulimba teyamala n'akakasa wali omukka tewabula muliro tolabanga abantu nga bavaawo omukka tewayinza butabawo muliro ate siko wabeerawo ko obwandanda obutonotono obutandisewo muliro ogwo kubanga omukka tegusobola kubeerawo nga omuliro teguliiwo omuliro gwe gutondawo omukka kaakati kyenkugamba nti awali omukka tewabula muliro guba gulina okubeerawo mateeka subscribe ate onyigene kale bagita Faadi TV mwenye okubanga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola gwatenaba kubanga osubscribinga nakusubscribinga ate onyigene kale kata Saudi Arabia Oman mbagamba nti muli babali abali Uganda Kampala mbagamba nti muli bamaanyi nnyo akubanga mugifollowinga Saudi Kuwait mu ggwanga erya Iraq wali mu kibuga bakita Baghdad bagamba nti namwe muli babode nnyo okubanga mugifollowinga ngenda kusaba genda mu comment section tuyozeyoze mistali okubanga yazadde omwana ate nga n'omukyala ndowooza mulengedde mukyala Kirabo Agnes gemanya ge ono MP w'abavubuka oba Youth MP ye mukyala wa mistali Nabatanzi si mukyala wa mistali eyo mistali ayongedde okubanga abitangaaza
yabitangaza. Kino kikiragidde ddala nti Nabatanzi bane bulijjo mukazi wattu omugambo bamusalako gwa bwereere ye ne mistali tewali kigenda mu maaso wakati bwabwe. Subscribe bw'atonyiga ne kale FAD TV gimbere bulungi mbagala nnyo.